Ibrahim Kasage manya gange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza ko ku The Business Mind. Enaku zomeza 30 omwezi gwa September omwaka 2020. Era nga nkutegeeza bino gy'osinzira okubanga otulaba nti every Wednesday and Sunday tubeera n'abakugu mu bya business nga bano baliwo okudissectinga all business matters nga bakunnyonnyola engeri gy'oyinza okukwatamu essente yo, okufuna essente, okusaasaanya essente n'okulya essente. Business Mind teba mu ssente, aba logical motivators nga kwotadde ne couple of financial consult nga bano banoonye ku kibanja kya www.logicalmotivators oba www.coupleofinancialconsult. Sina kindi gwali e Kampala oba ali mu ggwanga Uganda osobola okuwubawo olubu lw'ekigere ngamba ku luguudo lwa Nkrumah Road awo emabega wa Uganda House, ekizimbe kimanyiddwa nga Cooperative Alliance wejjo kubanga basanga emabega wa Orient Bank. Olunaku olwaleero negatiddwako Dr. Bale nga mukugu mu bya business nga kwotadde ne Chris Dule. Bano banoonyeko ku social media handles zaabwe ez'enjawulo. For more information, olunaku olwaleero nganya ntandike ne Dr. Bale abuze kuba tulaba mu sikonda 2, then tudire ne Chris naye atubuzeeko mu sikonda wazinda 2 tutandikiraawo. Abatulaba tweyanziza nnyo okubeera nga mutufisiza akadde n'akasente kammwe akatono. Ennaku zino akasente kafuka katono, ennaku zino bakayita katono, naddala ennaku zino olw'ensonga nti COVID yagenda n'atwavuwaza kumpi ffenna. Naye abantu basalawo ne bakwata akasente kaabwe ne bakateeka mu data ne basobola okuuploadinga ne bafuna okumanya. Musibye mutya nno era mugyebale gye mutuusaako engalo, mwebale kubeera nga mufollowinga Extra Digest mugoba nsonga. Tweyanza nnyo tweyanzege oyo mwami bamuyise Dr. Bale. Ku luuyi luno muŋŋanye nyanirize omukugu omwami Chris Dule. Nga Chris Dule ono nsaba naye atubuzeeko esikonda ziizo kati nnyo ono nyanje omulamwa ng'olunaku olwaleero. Abantu baffe abatulaba wano mu ggwanga Uganda, mu East Africa and the entire world, tubaaniriza nnyo mwebale kubanga musobodde okwerekereza byonna. Naddala mu abantu abatono ne musalawo mulabe Woloxo Extra Digest, The Business Mind, being specific. Tubaaniriza mukalire mutuule ku lunaku luno olw'okusatu tusunsule ate musobole okutambula naffe. Tubeebaza era mwebale kusubscribinga. Tubalamusizaako era ne tusaba Omukama awe omukisa bye mukola. Alhamdulillah. Olunaku olwaleero omulamwa gwaffe tugenda kuba tutunuulira fear in the business line, okutya mu line ya business. Waliwo kuno okutya nti nze ntya amasabo, waliwo okutya nti ntya ebyawongo, waliwo okutya nti ntya abakulu, waliwo okutya nti ntya abantu abambadde bwe bati. Naye tutunuulira okutya in line of business. Fear in line of business. Era nga olunaku olwaleero twagala tumanye fear eremesa etya omuntu okutandika. Okutya kulemesa kutya omuntu okubeera successful. Okutya kulemesa kutya omuntu okuflourishinga as in okushininga in one way or the other, but all in the line of business. Ngenda kutandika ne Dr. Bale atu breaking it down ekigambo fear in line of business. At the same time atuwene background ya fear in line of business and the biblical line. Webale nnyo muganda wange Ibra. Amina tata. Bw'oyogera ku kutya kunzijukiza ebintu nga 3. Waliwo omu bamugamba agezeeko okunnyonnyola fear kyeki oba okutya kyeki, naye ye yakola kye bayita acronym. N'agamba nti fear, F esooka egamba nti forget, nti weerabire. Etegeeza everything and run away. Nti bw'obeera ng'oli awo weerabire buli kintu kyonna kyonna ekigenda mu maaso. Dduka buddusi, fear everything and run away, and forget everything and run away. Eri ye bwatu bwe yakikola ki yakinnyonnyola. Ate omulala n'agamba fear tekitegeeza ekyo, n'agamba kitegeeza nti
face everything and rise. Nti bwabeerawo ekikusomooza kyonna kyangange ate bwomala okukyanganga yambuka mu bire kati gwe kiri eri gwe engeri gy'oba osazeewo okukinyonnyolamu. Abantu bangi okutya eri bo kutegeeza nti duka kankana biveeko. Omulala n'agamba beerako ne kyokola, funa okwaŋŋanga ekizibu ekyo kyonna ekiba kizeewo weeyongere maaso. Ate omu ku bamanyi ennyo gwe bayita Shakespeare yagamba nti fear is the worst enemy of man because it makes us to have doubt in ourselves and we think that we can not survive or attempt anything. Nti okutya ye mulabe w'omuntu akyasinze. Ekisookera ddala kukubeezaawo ne kukulugaana okubeerako ne kyokola. Kubanga olowooza bwe naatandikako kano nja kugwa, bwe naatandikako kano nja kugwa. Ate omulala ye n'agamba nti the only thing which we should fear is fear itself. Era Ibura ekintu nze Benjamin Bali kyensinga okutya kwe kutya kwennyini. Era buli bwendaba bwenti nga nnyina kyentidde ntyamu ne ngamba gundi ntuuse ku salino kubanga omuntu nga nze ayina Mukama Katonda mu nze mbeerawo ntya nga nnyina okutya kubanga Katonda munene nnyo okusinga ebyo bye naalibadde ntya. Lwaki nkeera ku makya mbeeraawo nga ntiitiira. Era omuntu yenna yenna yeesiga Mukama Katonda we ate taba mutiitiizi. Abeerawo n'amanya nti ensonga yonna egenda kujja nga njaŋŋanga. Naye oyogedde ku fear. Fear is the oldest and the strongest emotion of mankind. Omuntu gye yasookera okubeererawo ddala ng'atandika okuzaalibwa ng'atandikibwa okutondebwa ekibeerabeera Mukama Katonda kyeyamuteekamu ekikyasingidde ddala okubeera ekikulu ennyo ennyo kye yazaalibwa naye mu kusooka kwali kutya. And the oldest and the strongest fear is the fear of the unknown. Waliwo ekintu okuviira ddala omuntu gye yatondebwa okuviira ddala edda ng'atandikibwa mu lubereberye. Ekintu kyasingira ddala okutya kyekyo kyatamanyi. Era abantu osinkana ng'ali awo akankana atiitirira n'ogamba onaatya ki? Kiki ekimutiisa? Kitegeeza ki nti mu kusookera ddala eri mu origin of man in our DNA Katonda bwe yali atuteekamu ensigo alina okuba nga yatuteekamu ensigo y'okutya. Esookera ddala yali yakumutya ye nga Mukama Katonda. Era buli bw'otuuka ekiseera oba oli munnaddiini oba toli munnaddiini oba oli mukatuliki mulokole mu Isiraamu kyosookerako ddala kwe kugamba bw'ofuna ekizibu ogamba Mukama Katonda wange nnyamba. Gw'oddukirako gw'osookera ddala okutya abeera Mukama Katonda era gw'okola ki? Gw'otuukirako. Tuli ne Dr. Bale nga kwotadde ne Chris tutunuulira okutya. Dr. Bale atunnyonnyola okutya okwensi n'okutya okwava mu lubereberye nga batonda ensi nga Katonda atonda ensi since Genesis. Era nga okutya abasinga kwe tumanyi kwe kutya okw'Omukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Weewaawo waliwo n'okutya kuno okw'okunsi. Ndi mutuufu? Chris, mpayo lines bbiri ku kutya nga tetunagenda kutunulira kutya kwa business. Njagala ompa okutyako gwe kwotegeera. Kulinga kwa mirundi okutya okusinga okubeera okw'omutawaana mu bulamu bw'omuntu yenna. Kuno tekuliko mugagga na mwavu, muto na mukulu. Naye nga ko kukatinga cross all spaces of life. Okutya okw'okwavuwala n'okutya okufa. Thank you. Ezo ze layini bbiri zonsabye era ze nkuwadde. Buli muntu yenna oba ofunye ku ssente oba tozifunangako era abantu ekibabbya wataalibbye kubeera kutya nti kyalina kigenda mu muggwako. So n'alwana nnyo akyongereko. Abalala olw'okuba balina okutya kw'okufa babeera n'okutya nti singa naafa abaana n'abalekera ki oba kubakozesa ebyange bigenda sigala wasinga mba nfudde. Okutya kw'okufa
kuviiriddeko ebintu bingi nnyo okutagala okuva mu layini okuva ku mulamwa abantu abasinga ne baseseetuka ne bava ku factory setting ne wesanga nga bakoze ebintu bye bataalikoze olw'okuba nga batya okufa so nga ebyo ebintu bibiri ezo zonna fakiti za bulamu oba oyagala oba toyagala mukama ayinza okuba nga yakusasira n'ozaalibwa mu famire eyinawo kantu muzeeyi bumaali nga waali oba nga muzeeyi bumaali taliiwo oba ozirina oba tozirina okutya kwokwavuwala kuteekwa okujja gy'oli kubanga n'abaana b'aba president n'abaana b'abagagga bonna be tulabye mulimu famire ezaali engagga mu 1678 olwaleero nga be bapookya waliwo famire ezibadde enjava ennyo mu 1728 nga bebogerwako kati olwaleero nga ge mawulire kati oba oli mugagga oba oli mwavu fiya y'okuba nga onaayavuwala oba sente zinaakugwako oba sente toozifune eyo eteekwa okujja gy'oli oba oyagala oba toyagala layini ey'okubiri okufa buli muntu yenna buli lunaku olukya ku nsi n'ozuukuka ozuukuka nako okufaako kukubeera wano kati mmwe enjogera egamba ntutambulira mu kufa bentudde nabo ku seeti mbagamba kimu olwaleero tomanyi oba onaakeesa oba tooleero okufa olina kuyita nakwo kati buli lunaku olukya ku nsi okukkiriza kwaffe kwe kusembezaayo omutaka oyo kufa okumutembeza ewala n'aba nga akuliko wala oba okuba nga akuli ku lusegere wano ng'ensobi yonna gy'okola akutwala butwazi tweyanza nnyo that is Chris Lule for you era nga tukugamba nti tuli ku Business Mind. We are powered by Caplog Financial Consult nga kwotadde ne Logical Motivators bano banoonya ku kibanja kya www website ezo ziri bbiri website ya Caplog Financial Consult oba Logical Motivators. At the same time osobola okunoonya Facebook page eya Chris Lule Sikerule no mu inboxing awo mu messenger anything to do with business, strictly business nga bw'owulira ekigambo ekyo oba Bale Benjamin oba Bale Benjamin on Facebook oba Seekyo gwali e Kampala gendako ku Nkuruma Road ekizimbe bakiyita Cooperative Alliance Uganda Cooperative Alliance building kizimbe kiriko facing bricks mu Luganda bw'oyinza okuba nga oyita bukajjansi obutafaali bukajjansi so nzize wa Dr. Bale yes, tutunuulira fear in the business line njagala otuwe forms of fear in line of business ebika by'okutya mu line ya business webale nnyo muganda wange okutya kwa bikulanga 4 oba 5 mu business era abantu bangi nnyo balemererwa okukulaakulana mu business zaabwe lwakutya twayogedde ku kutya okusookera ddala kwe tuyise fear of the unknown. Abantu bwe baba batandika business ebiseera ebisinga bakankana ne batiitirira abantu bangi nnyo balemererwa n'okutandika oli n'agaana okutandika kubanga alowooza bambi ayinza okulemererwa mu nkolo emu oba endala buli kiseera n'omugamba nze business sirabika sizisobola ebyo business byabali n'olyoka otunuulira kyatya kiki kati ekyo kyokka buli bw'olemererwa okutandika buli bw'otya okutandika tosobola kugenda mu maaso kubanga even so the journey form of fear okutya okutandika thank you the journey of 1,000 miles is started by a single step gwe bw'otambulako bw'oti n'otakayo ekigere kye ekisooka oba otandise okuziyiza okola ki okutya naye abasinga obungi badde awo ne bagamba nze sijja bisobola okutya okwokubiri mu business kwe kutya enkyukakyuka fear for change mu business mbeeramu enkyukakyuka ez'enjawulo esooka wabeerawo enkyukakyuka mu technology oba change in technology gye bwava twabeeranga tukwata obusimu bumapeesa ne buvaawo kakati tukwata iPhone gye bwava twabanga bw'oba onoonyumirwa ku muziki ng'olinda ku lw'okutaano n'olw'omukaaga ku mbaga y'oku kyalo ne mugenda nga bataddewo ebidaala basiba ekikaali ne mugenda mu bibye ku mazina n'ennaku zino change in technology yasobozesa nti buli muntu asobola okubeera mu nju ye n'abeera ng'ali mu kucakala baba mbayina amanikadoni ziri waliba bakuba bukubi muziki amulala buli muntu ali ku simu ya ajira then kati ekyo gwe buli bwotya enkyukakyuka omalirizo ozaavuwaliddemu
omuntu omulungi yali badde confrontinga fear eyokubeera nti nakubadde waliwo enkyukakyuka ezijja n'oziconfrontinga n'obeerako n'engeri gy'ozikyusakyusa n'osobola okugenda mu maaso. Okutya okulala kuli mu enkyukakyuka endala ebeera mu business, mubeeramu okukyusakyusa mu misono oba kye twayise change in tastes and preference. Abantu bakeera ku makya n'abeera wali ng'atya abantu bano balabika bayinza okubeera ng'ekintu kyange tebakyakyagala bulungi n'abeerawo nga mu butuufu enkyukakyuka buli bwe zijja mu kitundu abeera akankana. Omuntu omulungi muna business omulungi mu kifo ky'okutya enkyukakyuka nga zizze mu bulamu bwo mu business yo, you must leverage those changes to go ahead to be the best. Okutya okulala mu business abasinga obungi kwe basinga okubeera nabo is the fear of risks, taking risks. And living a riskless life is not worth living. The fear of risks is the worst risk. And not to take fear or not to take risks is the worst form of risk. Okubeera waawo n'ogamba nze sikola gundi sikola byensomooza. Omuntu yagamba nti indecision is a decision taken. Okiwulira? So okubeera waawo n'ogamba nze sikola byensomooza. Nze sikutwala sijja kulya looni, sijja kulya mabanja. Amabanja ago ngatya. Gundi oli ebintu bye baabitwala bajja kutwala ploti yange kati n'obeeraawo ng'okangana okiwulira. Kati gwe buli bw'otya okubeerako n'ekyokola kyekiri kye tugambye nti living a riskless life is not worth living. Omuntu tosobola kubeera ku nsi n'obeeramu mu bulungi n'obeera successful nga tokola ki nga toyina ngeri gy'ofugamu kukola risks, naye abantu babeeraawo nga bakankana. Okutya okulala tuweeyo fomu endala emu yokka. Okutya okulala mu business kwekuusa ku fear of changing the what would call changing or shifting from comfort zones. Abantu baagala nnyo okubeera mu mbeera ennungi. Ndi mumaka gange sina gavaawo, sirina gagenda wala eyo. Emirimu ne gibeerayo. Abaana bangi nnyo bafunye ssente nga bali bagenda Juba. Abalala bangi nnyo bali mu Somalia, abalala bangi nnyo bali mu Middle East. Goli awo ntudde, you are in the comfort zone. Wezinze makindi oli akoyagala kuva makindi anti tuzaalwa makindi. Tuzaalibwawo. Abantu bangi nnyo abantu bangi nnyo ne basalawo ne bagenda China ne basuubula ebintu byabwe ne bagenda mu nsi eyo naye nga gw'oli awo oli mu comfort zones. Kati ezo gy'okoma okwagala abamu baagala nnyo ne bu bizinesi bwabwe nga bukyali awo, tayagala kukozesa abantu bangi atya bayinza omubba. Kati n'abeera awo gy'okoma okubeera ng'owuliranga ekyo ky'olina kikumala, bizinesi yo tesobola kgenda mu maaso kubanga okyalimu eyo comfort zone. Naye njagala okusembayo nga nkubuulira nti eryato bwe baba balitonda, bwe baba baliteekawo, bwe baba balibajja, ekiri bajjisa tekubeera kubeera awo ku lubalama. Ku lubalama libeera safe nga teririna kiritawaanya, tewaliiwo jjengo, tewaliiwo nvubu zinaalikuba, naye abali bajja tebali bajjira kubeera ku lubalama, bali bajjira kuyingira mu mazzi. Kati gwe gy'okoma okubeera awo ku safe harbor n'otuula n'olinda obeera awo nga tomanyi nti Katonda bwe yali akutonda yakuteekamu ensigo eri gye twagambye ey'okubeera ng'oli strong, ey'okubeera nga oconfrontinga fear, ey'okusigala ng'ogenda mu maaso. Katonda teyakuteeka kubajja kukuteekaawo kubeera ku safe harbor nga totambula. Crossing over to Chris Lule, twagala otuweeyo ko forms of fear z'olina naawe. Tusharinze ne mwami Dr. Bale Benjamin anatuwa forms Benjamino za fear. We can have a view from you then. Tulabe fear zino abantu bagenda overcoming batya. Fear zino zinemeseza batya abantu okulakulana. Fear zino zitalinze tya abantu to become successful business moguls. Kakati okusooka njagala kusooka no kugamba abantu baffe abatulaba nti ebiseera ebisinga babadde nga bajja batugamba ku mukutu guno mu kifo ky'okwogera ebintu bino kubanga twabiwulira dda era abasinga babadde babitugamba ate era namwe bye muddamu tugamba
kiba kirungi nnyo senga nasooka n'ateekateeka omwana nga tannafumbirwa okusinga okumuteekateeka ng'ali mu bufumbo. Bw'oba tonnagenda mu kufumbirwa senga nasooka n'akutuuza mulimu ebintu ebijja ng'obisuubira ate era ng'obimanyi n'omanya n'ekyokubikolera. Kati tetwagala ate tubabuulire kubanga ffe tuli ba researchers ne muganda wange oyo tukola research owa buli kika naye tetwagala tukuwe tugambe nti genda oyingire business mu quick service restaurant oba tugambe ogende mu industry ya telecommunication companies oba tugende tugambe oyingire technology nga tetusoose kukute bino these are the basics omuntu zaateeka okuba nazo nga tannaba kutandika ki business. Kuno okutya kwengenda okumenya okw'emirundi 6 kuli buli muntu yenna kabanga muntu ng'alina omubiri nga bwengulina okutya kuno kuteekwa omubeeramu. Buli muntu yenna ateekwa okutya okubeerako omwavu. Buli muntu yenna ateekwa okuba ng'atya kye bayita criticism, banaagamba ki, banaagenda kunjogerera ki. Buli muntu yenna ateekwa okuba ng'atya ayina ekirwadde ky'atyayo eyo, atya mukenenya, atya kansa, atya endwadde ez'ekikaba, atya omusujja gu malaria oba ekirwadde ekirala kyonna ekiri chronical. Buli muntu yenna ateekwa okutya abeera n'okutya okw'okufiirwa omwagalo we gw'abadde asinga okwagala mu bulamu kye bayita loss of love. Oba mukyala oba mwami oba mwana oba waŋŋanda oba mukwano gwo. Twalaba Wizo wano ng'amaziga gamuyitamu nga patina we gwe yali asinga okwagala mu bulamu amuvuddeko. Eyo fear ey'okufiirwa omuntu gw'obadde osinga okutegeera oba abadde asinga okutegeera mu bulamu eteeka okubaawo. Tuyina fear endala ey'emyaka emingi okugendako oba okukaddiwa old age. Oba oyagala oba toyagala oba oli mu famire engagga oba oli mu y'abaavu nga nze gye nakulira, eyo fear of old age eteeka okubeeramu oba okyagala oba tokyagala. Fear esemba ye fear ey'okufa, fear of death. Omuntu awangula okutya okwo okw'emirundi 6 okufa okutya okw'obwavu, okutya okw'okugwerwako oba criticism, okutya okw'obulwadde health, okufa okufiirwako omwagalwawo oba okuviirwako omwagalwawo, okufa okw'emyaka, okutya okw'emyaka n'okutya okw'okufa. Buli muntu yenna asituka n'ayambuka n'agenda waggulu w'okutya okwo kwonna okw'omukaaga n'okuwangula, abo be bantu ababeerawo wadde nga babeera baafa. Njagala nnyo okuwa ebyokulabirako mu kitabo ky'omwami gwe bayita Dr. Viktor Frankl. Yali musajja Mungereza era nga yawandiika ekitabo ng'abasajja Abajamani bamaze okuwamba ettundutundu eryali lisinga obunene ne bamuteeka mu kye baziyitanga zi Nazi camps. Nazi camps eyo omwami ono yafiirwako mukyala we n'afiirwako oba abantu bonna bali bamwetoolodde ne bamutta. Omwami oyo n'atuula wansi n'akola reflections oba n'akola kye bayita critical thinking n'agezaako okulowooza. N'agamba nti omuntu bw'abeerawo mu bulamu obwa bulijjo ng'awangudde okutya kw'okufa ng'awangudde era okutya kw'ebyo ebintu bye njogeddeko wammanga, abeera ali waggulu w'obulamu. Era omwami ono mu kitabo ekyo kyennyini kye bayita Man's Search for Meaning ekya Viktor Frankl yayogera ku kintu nti mu bantu be yawangaala nabo waliwo omwami gwe baalaga enzigi 2. Oluggi olwasooka lwabeeranga luggale era yabanga kkooti nga babatuuzizza ne basalawo ne bagaa nti ogenda ku facinga firing squad yekkuba amasasi n'ofiirawo oba okuyita mu luggi olutaamanyibwa nga kiki kiri mabega waalwo. Olw'okutya okungi n'ebintu eby'ensi ebiteebeereka, abantu abasinga obungi balondangawo okugenda ku firing squad. So n'obutayawukanako na mwami ono era yali mu kikolwa kyekimu, yalondako okugenda ku firing squad. Bwe bamala okubukuba amasasi ne bamutta, mu kakiiko kekimu akamu akaali kamuwadde okusalawo okugenda ku firing squad oba okugenda mu luggi olwali oluggule nga bagenda ddumuggulira agende. Omwami omu n'abuuza kiki ekibadde mu luggi olwo olutabadde luggule oba oluggi olwo lwe bamugambye okuyitamu mubaddemu ki? Omwami n'abaddamu n'abagamba nti ebaddeyo freedom. Naye olw'okubanga nti people prefer known hells to strange heavens, abantu basalawo ne babeera mu bulamu obw'ebintu ebibi bye bamanyidde
okusinga okugenda mu bintu ebitiisa bye batamanyi. Yeah. Omuntu asalawo n'abeera ku mulimu oguli mu kumumalawo n'abeera mu toxic relationship n'abeera n'omwagalo waawe naye nga basuula mu bisenge byanjawulo naye n'agamba kambeerewo olw'okubanga gy'agenda eri tamanyi kiriyo n'asalawo n'abeera mu hell gy'amanyi. Omuntu asalawo n'abeera mu bizinensi emuyambako okutuukiriza obulamu obwa bulijjo abaana abasomesa akamotoka kalimu amafuta ayina awakaawe ate ali mu bulamu obwa bulijjo n'atagambako nti kantunde wentunda ngende ngezeeko bizinensi ennene wadde simanyi kigirimu. Kati ebintu ebifaanana bwe bityo bye birowoozesa abantu nti basobola okubeera mu mwaka. Nze ndi wa mukisa nti mbaddekoko mu 2025 gwe tonnatuukayo naye nze gye ndi. Kakati mu 2025 waliwo omwami gwe tonnatuuka gwe tokifaako mu 2025 gwe tonnatuuka nze gye ndi. Mu 2025 waliwo omwami gwe basimba mu kaguli ka kkooti kubanga buli muntu ayina kyayimiriddeko nga kyamazima mu bulamu. Oba oyagala oba toyagala waliwo ekiseera w'ogenda okutuuka ng'amazima ago oba kye bayita truth eteekwa okubeera compromised. Kati mu mwaka 2025 waliwo omwami gwe basimba mu kaguli ka kkooti mu nsi ya Uganda. Bamusimba mu kaguli ka kkooti ng'alina ebigambo bye yakola oba alina processes ze yayita mu mateeka nga n'ebigambo ebyo yabyogera mu mateeka. Ompulidde? Idris Lukwago agamba omwami amumanyiiko naye simanyi oba amumanyi naye omwami oyo bwe bamussa mu kaguli state yakiri emabega ngegezaako okumucompromisingisa principles ze ng'omuntu. Principles ezo kwalimu okutya kwa mirundi ebiri. Okutya kw'okwavuwala kubanga state ekyo kyesiibako. Buli lwogezaako okugiwakanya okwavuwala okulinda. Buli lwogezaako okutya okufa kyebasinga okukozesa kubanga abantu bonna ng'oli omwami bwe yatugamba nti baagala nnyo okugaggawala naye tebaagala kutuuyana. Abalala baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Kakati buli sekinnoomu atulaba ku mukutu guno ogwawula okusa extra njagala kutunula mu kamera mugambe ogenda kufa oba oyagala oba toyagala. Olunaku lumu bagenda kuzinga akabaako bakateeke mu keesi tukuyimbira obuyimba buli amaze emirimu gye n'ebigenderako vumuvu taka mu ttaka tukuteekeyo. Kakati omuntu yekka amaze okuwangula era amaze okulinnya waggulu w'okufa. Gwe mwaka guli gwe nkugambye 2025 omwami ono nga bamusimbye mu kaguli yasalawo n'akyusa ebigambo bye ebituufu bye yayogera mu mwaka ogwa 2019 ne 2018 yabikyusa olw'okubanga yalina okutya kw'okwavuwala era ng'alina okutya kw'okufa. Okutya kw'okufa kuno tulina abantu betulabye nga bakuyiseemu naye ne bakulinnya waggulu. Eyasooka yali mwami Socrates ono musharinga ne mwami Bale. Mwami Socrates yali mu kibuga kye bayita Athens mu ggwanga lye bayita Greece. Buyonaani. Omwami oyo yasimbibwa nnyo mu kaguli era omwami oyo yalowoozebwako nnyo ng'omuntu eyacriticizing ennyo bakatonda abaali bagaggawazizza era abaali bafudde ekibuga Athens okubanga kya mulembe era nga kye kisingamu obuyivu. Omwami Socrates ayina principles ze yatambulirako nga buli kintu kyonna ky'omugamba akiquestioninga ky'amazima kirina kye kigatta ku muntu bwenkyogera kirina kye kikyusa ku mbeera ebaddewo oba tekirina bwe kiba tekirina then nkisigaze. Yayambako nnyo abavubuka bangi okwebereramu okufaananako n'omwami kati nze ni mu 2026 gwe tonnatuukayo 2026 aliwo omuvubuka gwe bayita Bobi Wine Kyagulanyi oba Sentamu Robert alina ebintu byeyitaayitamu mu myaka egyo egiwedde. Tugenza okutuuka wano ng'ayambye abavubuka bangi okubaako ebintu bye bakola ki bye balaba. Kakati omwami oyo baamugamba nti ebibonerezo bibiri okunywa obutwa gwe bayitanga poisonous hemlock oba okuwaŋŋangusibwa n'ova mu kibuga Athens n'ogenda mu nsi endala. Tuli ku Socrates. Era oyo ye philosopher bw'otuuka mu ofiisi yange yakwaniza bw'okuba bw'oyo bw'oti amaaso ye muntu gw'osooka otutunulamu. Omwami oyo mugoberedde era ebitabo bye ebisinga ng'ayita muyizi gwe bayita Plato mbisomyeko nnyo oba n'omwami gwe bayita Aurelius Marcus.
be bantu babiri abo abayigira mu mwami Socrates. So omwami oyo yasalawo n'agamba mumpe ekikopo mu kifo ky'okusanguka oba okuwaŋŋangusibwa nve mu kibuga ekyange kyemmanyi ekyobuzaaliranwa era we naalifiiriddwe mu bitiibwa muntu ali mu kibuga kye simanyi biriyo nsalawo n'enfiira wano. Mu bigambo byange byengenda okwogera lwero ntegeeza nti omuntu awangudde era agenze waggulu w'okutya kw'okufa ye muntu yekka ateekwa okuweebwa tiketi y'okubeerawo mu bulamu obwa bulijjo. Era omwami oyo yakwata ekikopo honorably n'akinywa era n'afa. Ekyobutwa. Kati mu 225 oli gwe nabadde nkugamba olw'okuba omwami ono gwe baateeka mu kaguli yalina okutya kw'okwavuwala n'okufa yasalawo n'akyusa ebigambo bye. Eyali alidde empindi eyali alidde ebijanjaalo n'amala ng'awunzise ng'olulimi lwogera birala. Okwo kwali kutya kwa kufa era kwali kutya kwa kukola ki kwa kwavuwala. Omuntu yekka omwami omu yagamba nti twetaaga tuteekewo tribunal akalibadde ng'akakiiko oba komiti eriko abantu ab'obuvunaanyizibwa abasoya ebibuuzo era ababuuza abantu abalala abayita abantu abalala abali ku nsi kuno bababuuze lwaki waliweereddwa omukisa okubeerawo omwaka ogujja. Kati olwo nendowooza ku ba Ibrahim Kasa nendowooza ku ba Idris Lukwago nendowooza ku ba Tony Sennabulya n'omwami oli omulala ne Daniel Mugoya. Kati nembuuza mu panel eno oba mu tribunal mwami Ibrahim Kasa yaligambye eki tribunal eno nsonga ki kwe yali esigamye lwaki baali mukkiriza okubeerawo omwaka ogujja. N'olw'ensonga eyo abantu baffe bano mbategeeza okutya okw'okwavuwala okutya okw'okuyisibwamu amaaso oba criticism okutya okw'okulwala okutya okw'okufiirwako omwagalwawo oba okuvibwako omwagalwawo okufa okw'okukaddiwa okutya okw'okukaddiwa n'okutya okw'okufa oyambanga nnyo Katonda n'akusaasira era n'akuyamba okutya okwo n'okubeera waggulu. Okutya okwo buli lw'okubeera waggulu tobeerangako awo ng'onyumya n'omuntu n'akugamba n'omugamba nti oyinza ebiseera ebisinga omugamba nti bw'ofunayo looni y'emiliyoni 7 oba 5 oba 10 n'ogyongera mu bizinesi ebintu bijja kukutererera. Nagamba nze nkutidde bizinesi looni kwesikwata eyo tekola mu bulamu bwange. Ebintu ebyo byonna bigwira ddala mu Dr. Bale kyabadde ayogerako religiously Bible okuviira ddala mu mabeereberye oba mu Genesis mu kitabo ekisooka mu bitabo ebyakuŋŋanyizibwa ebingi ne tujja mu Bible awo wonna tulabawo okutya. Era abantu abajja baddirira awo nga twogedde ku ba Adamu ne tujja ku ba Jacob ne tujja ku ba Joseph ne tujja ku ba Abraham n'abantu abalala abaasemberera awo awo wonna twalabangawo okutya. Kati munna bizinesi munnange oba mpisewo disclaimer njiiseewo tugende mu bantu baffe bano abatwagala era abatulaba balina ebibuuzo bye bagenda bateekaawo wansi mu comments nga bagamba mwami Idris mwami Ibrahim Kasa lwaki otuleeteranga abantu abaavu okwogera ku bya bizinesi okwogera ku nsonga za bizinesi n'okwogera ku bugagga nange bwe njagala mbabuulize lwaki bakooki abasinga okutendeka emipiira era abatwala ebikopo eby'amaanyi tebamanyi kusamba mipiira. Kati ate ffe kyanjawulo kye tulina nti bizinesi tuzirimu tubadde successful ate tetuli baavu nga bwe mulowooza naye ekyenjawulo ffe kye tulina tetugenda balambuza bye tukola kubanga bye tukola bya famire zaffe byaffe nga ffe abantu tebirina baliwe bibataasiza. Ate temuli batutumufu nebozesho y'abatutumufu yereeta abatutumufu balage gye nvudde waabwe nibye bakoze. Bano bakugu abakugu omusomesa bw'ajja mu kibiina okusomesa tononooza nnyo twala musomesa kyakugambye then sho z'abatutumufu ze tukuletera ntukulaga nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, the richest artist in Africa. Bino byakoze yatandika okuyimba bwati kati munnabyabufuzi bwati amanyiddwa mu nsi yonna era abagamba bwati. Wenkubuuliza nze njala kugamba oyo okuyitibwake n'okuyitibwa kwange kwa kusomesa bantu na kubayamba. Njagala kubuuza abantu bano nga ntunudde mu kamera abantu bafaaba bajja wansi mu box ne bagamba lwaki muleetanga abantu abaavu n'abanaku okujja okutubuulira ku bugagga nga tebabulina ate nga basomesa ku bugagga. Njagala kubabuuza ekitabo ekitukuvu ekyo kye musinga okusimbako essira mmwe naddala mmwe abasajja n'abakazi abakkiririza mu kunuunula kwa Kristo. Kristo yaleka bya bugagga ki?
yabalekera bya bugagga ki then mwabakkiririza mu Qur'ani omutukuvu oyo Nabbi Muhammad obugagga bwe be yabulekamu bali luddawa era obugagga bwe bwogerwako nga buli luddawa fe abasomesa bayira we muleme ekintu kino kitwala bubi fe omulimo gwaffe nyinza n'okuba nga byenkugamba sisobodde kubikola naye ng'ate gwe bwe naabikugamba ku by'olina eyo ku resources ne ssente z'olinamu bwe naayogera ku quick service restaurant ng'osobola ogenda n'ojja n'oggulawo Bale Benjamin restaurant n'ojja n'ogiggulawo ate era nebeera successful n'olw'ensonga eyo muleme kwesiba ku buntu butono butaliimu bakocheza abasinze okutendeka emipiira era abasinze okubeera successful mu kibinja era mu kisanja ky'okusamba omupiira tebagusambangako ne bw'oguteeka mu center n'omugamba gusimule tasobola gusimula naye ate nga batwala abantu mu kibiina ne batendeka ba Ronaldo ne batendeka ba Messi ne batendeka ba Abramovich n'abalala ne babeera successful. Olw'ensonga eyo njagala kumaliriza nga nkugamba bwe nga tuvaayo eyo nga tonnaba kugenda nnyo wala ayogedde ku kufa ku kutya okufa n'enkuleeta mu context ya business abantu bangi nnyo ekimu ku kisingira ddala okusuula bizinesi zaabwe kutya kufa aba yakatandika okukola akolawo obusente bwati atandika okulowooza nyinza okufiira awo obwana bwange naabulekawa n'atandika okukwata ssente n'azijja mu business n'afuna plot bw'atandika okufuna plot building a house tend to be a lifelong structure. Chris wano buli wenzija wana ngamba wali njagala kwongerayo ki njagala kuteekawo wali ka viewing gundi wentula akyazimba kabalkoni naye ng'olaba enjuye olaba enjuye eri perfect eri muko buli kimu ekikola kyetagisa kati abantu ne bamala obulamu bwabwe bwonna ebiseera ebisinga nga bakolerera liabilities okutya okusukkiridde obwana nabulekawa ne bakwata omudidi gw'ensimbi ne babujjamu ne babuteekamu ebyo oluusi bitazza ssente ate ekirala okutya okufa kuleetera abantu okutandika okulowooza ku security naye mu oda y'omuntu yali badde alina ebintu bisatu ekisooka wali badde olowooza ku kugaggawala oba becoming rich ekyokubiri wali badde olowooza ku comfort okubeera mu bulamu obuteredde oba ekirala kye twaliise security naye abaavu bangi nnyo kye basookerako basookera mu comfort olw'ensonga nti batya banaatera okufa bayinza okufa mangu obusente ne balyoka bukukwata ne babujja mu bizinesi bwe bamala obujja mu bizinesi ne babukulubeesa bambi ne babutwala ne babuteeka mu bitagasa ne babuzza mu comfort kubanga batya obwana bwange naabulekawa abantu abamu abagenzeeko ewala abatatya kufa abaconfrontinze okufa ng'omukulu oli ebyo si be basookerako bagamba nti oba nfa nfe kansooke nteekewo ebyo ebireeta ssente n'ateekawo ebireeta ssente bw'amaliriza ebireeta ssente n'agamba nkuuma nti obugagga bwange kye tuyita security bw'amala okukuuma security n'agamba kakati obugagga bwange mbukuumye sisita asobola kwavuwala sisita asobola kuddira ddala mabega kakati ekyokukola ki luxury n'avuga ku mmotoka n'agula n'azimba mansioni n'akola ebintu ebyenjawulo kiraba kakati okutya okufa Ibrahim vaako okutya okufa it's the worst ate nga abantu bano batugaa tetulina oba kiraba kakati mu mbeera eyo Ibra abantu baffe balina okukitegeera nti bw'obeera nga if your belief should be higher than your fears because you have a living God, you have a living Allah. Mukama Katonda bw'aba gyali Allah nga gyali nga n'okukkiriza kuli waggulu nnyo teweetaaga kutya kufa sooka oteeke ssente zo mu business kola okuuma obugagga bwo luxuries zijja oluvannyuma ennyo leka kumala gakuliita ng'ojjamu ssente mu business n'omaliriza okumaliriza nga business ozikoze eki obisudde. Dr. Bale webale nnyo kakati lastly nga tuwunzika abatulaba bali tuvuze speed nnyo Ibra abatulaba bali agadde okumanya nti abantu bagenda kugema batya okutya how are people going to curb fear bagemye batya okutya basobole okubanga buli kye bakwatako omukono balengera kufuna wabula tebabeerawo na mbeera yakuteteeganyizibwa kutya
bakoze batya abantu bano abatulaba in line of business of course okulaba nga oli bwabanga abadde asuubula motoka agamba kati nzivuddeko nyingidde okuzimba ebizimbe nga tatidde wadde tabadde nankenyera yonna omuntu abaerawo atya n'agamba nti kati okukaddiwa sirina kukutya wabula nina kukwetegekera. Kakati nze nagamba omulundi guli lwe twakola programu yaffe eri eyasemba nze ndi mutunzi wa Kamulali. Waliwo omwami bamuyita Saalongo Azuli ng'ali Australia Melbourne. Saalongo Azuli munnauganda awangalya Australia Melbourne. Message ye gye nasembyeyo okulaba ku program esemberayo ddala yambuuziza okulya Kamulali otegeeza ki? In what context? Saalongo kabakuddemu. Sebo mwami Saalongo sikumanyi bulungi naye ebigambo bino bibyo. Bwe ntegeeza nti nze ndi mutunzi wa Kamulali kiba kitegeeza nti nze njogera ebintu abantu bye bataagala kwogerako. Era nfulumamu ebintu gwe by'otayagala kuwulira. Omuntu agenda obikula video eno kuba kati kuno tuyinako abalaba bakazanyirizi nga balina kazanyirizi jjo gwe balabye bwe banaabikula wano ne basangawo business mind bagenda kuddukawo obuddusi bagambe oyo talina kyatugamba. Munnange mu bulijjo Dr. Bale tuyina ne mbozi gye twakola naga nti abantu benyumiririza nnyo mu kasasiro waabwe abawe emirembe naffe tubagamba kasasiro wammwe oyo tumubaagaliza mu mubeeremu kubanga kwe kuyitibwa kwammwe mumubeeremu mumuwuliremu emirembe era tetulina kye tubagamba. Abatono ennyo abaagala okwekuumira ku mukutu guno mbagamba ebintu bibiri. Omuntu ayagala okuvuunuka okufa, omuntu ayagala okuvuunuka okutya kw'okwavuwala n'omuntu ayagala okuvuunuka okutya kw'okukritisizingibwa then old age ne health. Ebigambo bino bibyo. Nelson Mandela bwe yali mukomera nga awezezaamu emyaka 22. Nelson Mandela Madiba. Baamuyita abasajja abo abaali batwala oba abaali abafuzi abamatwale. Abajungu tebakyeruppe. Mutabani we yali amaze okufa, mutabani we omukulu. Yali amaze okufa ne bamugamba tukuwa chance. You either denounce apartheid oba tukuleka n'ogenda n'oziika mutabani wo. Yabagamba mutabani wange amaze okukola ki? Okufa. Nze kambeere mu kkomera. Mbagamba ekintu kimu nti apartheid alina okuggwawo. We are all born equal. Tulina okuba nga tweyagalira mu bulamu obwa bulijjo ffenna nga tuli kimu oba muntu oba temunta okusalawo kuli wammwe. Ojjukira omwami gwe nagambyeko mu mwaka gwa 2025 gwe bassa mu Kaguli ne bamugamba compromising ebigambo bye yayogera mu 2020. Ekyamulemesa okwogera amazima kwali kutya kufa. Omuntu eyamaze okwezuula n'ategeera okuyitibwa kwe nti kuli mu bizinensi n'ategeera nti okuyitibwa kwange kuli mu bizinensi ya byanfuna, n'ategeera nti okuyitibwa kwe kuli mu bizinensi ya restaurant, n'ategeera nti okuyitibwa kwange ye diet production oba wolokuso extra mu UG oba extra digest oba digest ngoba nsonga business mind. Oyo ne bw'omugamba nti bwe abo abantu abafaanana bwe batyo omuntu asobola okutunda waasulanga walungi nnyo n'agamba sente nzitwala mu business. Ye muntu asobola okutunda emmotoka inaga kaninye taxi sente nzitwala mu business. Kati abantu abamaze okuyita waggulu by the way Ibra kino nkikugamba omuntu yekka ateekwa okuweebwa certificate y'okubeerawo mu lunaku olw'enkya ye muntu amaze okuwangula okutya okw'omukaaga okw'ebibe mu mukaaga kwenjogeddeko ye muntu yenna yekka ayina kubanga gwandaba mu kamera njagala kukiddamu omulundi ogenda kufa oba oyagala oba toyagala. Okuva olwaleero lwenjogedde ekigambo kino teeka kitandika okubeera mu mutwe gwo nti ogenda kufa oba oyagala oba toyagala ogenda kufa. Ekyo kimanye kiyige accept the fact otandika okubeera mu bulamu bw'oteekwa okubeeramu. Omuntu ategedde nti nteekwa kufa ye muntu gwe bateeka mu maaso ga kamera ne bamugamba kyusa ebigambo ejjo bye wayogedde nagasijja bikyusa mu nkuba amasasi mu mpa obutwa mu ntuge mu nkola kyemwagala naye nsazeewo nfe nabyo. Oyo ye muntu amaze okuwangula okutyo. Bw'oba tonnayita mu kutyo okwo nga tonnaba nakwezuula kiki kyoteekwa kubeera ye gwe muntu gwe bagenda okuyita bagambe weegane w'okusextra ogambe nze sikolangako nga gwe Iburake Mukasa. Abantu bano gwe babadde bamanyi
gwo bado interviewing abantu bagambe jegaano ogambe nze Ibrake Mukasa gemanya mbadde mbasaba nze siberangako ku date production era sikolangako Olex Extra abagoera ebyombu nabeerayo okwo mumanye bye mwogera olwobeera mutiitizi wa kufa omuntu awangudde okufa ye mukama waffe Yesu Kristo eyawakanya obwakabaka bwe yasangawo ne bamutwala mu maaso gwa kabona ne bamugamba ddala kituufu oli mwana wa Katonda n'amuddamu nti oyogedde n'asirika ne bamugamba nti ne bamubuuza nti obwakabaka obuliwo obukkiririzaamu n'agaana okubaako kyayogera oyo ye muntu awangudde okufa era bwe yagenda ku lusozi luli olusinga obuwanvu kwe baali bamutadde ku musaalaba yalina chance egamba nti nzikiririza mu bwakabaka oba mpagira obwakabaka obuliwo naye yasalawo n'agenda ku musaalaba ne bamukomerera n'afa n'aziikibwa n'azuukira ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu era tukkiriza nti mwana wa Katonda omulamu gwe bw'obanga oli mu bizinensi ng'oli mutiitizi wa looni ogamba nze sijja kwewola zijja kunnema okusasula oli mutiitizi olw'okuba nga tolina disipulini ya ssente era njagala kutunula mu kamera nga nkimugamba otya looni kubanga gwe walemererwa okwawula ssente zo mu za bizinensi omwana alwadde mwana wako gyamize ejjirita omuntu atomedde embuzi evuddemu eggwako omwana amize ekikwaso n'ebirala ebisingaawo mukenenya n'ebisigadde gwe ssente ze ezo gye zidda kakati ssente za bizinensi olemereddwa okuzijja mu zizo zidde mu bizinensi oli mu kukozesa omusaayi gwa bizinensi ate guli mu kukkusa musaayi gwo bizinensi tesobola kubeerawo n'olw'ensonga eyo nkuddiramu nga nkugamba nti mukwano gwange eyayinanga eyatambulanga ebikomera 5 okutuuka ewuwe nga buli lunaku olukya ku nsi yayinanga ebikomera nga 3 byayitako okutuuka ewuwe naye nga mu bikomera ebyo walingawo ogubwa nga buli lwatuukawo ne bamudropingawo ogubwa ogwo gumubogolera ne gumugoba nadduka emisinde miyitirivu nnyo nadduka ne yeesogga ewuwe kyatwala ebbanga lya myaka nga2 ng'ali mu eyo embeera kibwa bwe kimugoba bw'atyamu kibwa bwe kimugoba bwadduka bweso naye olunaku lumu naga ngenda kukwata etoffaali nkikube nkiggyemu ebinnyo bwe kinaddamu ku luno okungobera ngenda kukwata ekitoffaali nja kyasa ebinnyo munange lumu nakwata etoffaali ekibwa kijja kigoba kigenda okumutuukako okwasama nga tekirina mannyo yasuula busuuzi etoffaali n'atambula nadde ewuwe nagamba bulijjo ogubwa gwenziruka bulijjo ekintu kyentya kyali ebintu by'oli mu kweraliikirira by'oli mu kudduka ebiri mu kutiisa ebiri mu kukanga tebirina mannyo abantu b'osinga okutya be basinga okutya era njagala okukubiriza gwakola bizinensi bw'oba oli mutiitizi wa looni gitwale beera ne disipulini gisasule ekukolere bw'obeera ng'oli mu bizinensi ng'otya okugaziwa gaziwa teekamu ssente tunda woosula tunda emmotoka nze nalinga ngamba abantu nga babiyita byakusaaga ewaka wange wano nsobola otundawo naye nga nkola bizinensi gye njagala ntundawo oba mugenda mubupangisa mmwe mumanyi oba mugenze ku street ebyo byammwe nze kemba nga kyendiko nkimanyi nti kino kubanga ebiseera ebisinga gye tuli mu kutya okulaga olusi we wabeera essanyu eryaffe kati akabubi kanaako okutya akatubikka amaaso ne kaba nga katuziiza yensonga lwaki olaba nti Ibura luli nali nyine statement gye nyanyogera naye tewagitegeera nakugamba nti omuntu tafiira mu myaka 76 we bamuziikira abamu bafiira ku 3 emyaka gino 3 emirala egiddako gubeera mulambo gubeera gutambula ng'omwoyo mufu naye ng'ekibiribiri tetunnakiyimbira buyimba buli amaze emirimu gye so mbakubiriza ebintu bye mutya bye bisinga batya ng'omuvubuka ono bw'abagamba abantu be musinga okutya ate bo bye basinga okubatya okwo okusoomozebwa kw'otayagala kwaŋŋanga olwaleero bwe buba bwava obuyingire nze ngenda ne ŋŋamba abantu nti dive into the waters ebiri mu mazzi bimanye ng'omaze gakola ki lema kwogera ku nvubu lema kwogera ku crocodiles lema kwogera ku makkati g'amazzi ago nga bwe gatugumbula abantu ng'amazzi tunnaba gatuukamu gayingire gabeeremu bwe gaba gakutugwe ofe kuba oteekwa okufa tweyanze Chris lastly nga tuwunzika Dr. Bale mu dakika 2
bana business abakulaba ku TV ya Fene Nonji mugoba nsonga Extra Digest Diet Production the Business Mind. Yes sir. Bali agado okumanya how should someone curb fear asobole okubanga abeera successful no overcoming all obstacles in line of business. Webale nnyo Chris okulambulula okukolambuludde. Yep. Ate mpoze naawe mukulu Ibra. Waliwo omusajja omu yagamba nti every person has fear but the brave throw away the fear sometimes to death but always to victory. Nti abantu bonna naddala bali bajjajjaffe abaatusooka baali balwanyi be bayogerako ng'abazire ennyo abaatusooka naye abamu abeewangayo ne basuula eri okutya ne bakwata amafumu gaabwe ne bakwata engabo ne bagenda mu maaso ebiseera ebisinga abamu baafanga abamu baafunanga ebiwundu naye abeeyongerangayo mu maaso n'obuvumu baasobolanga okuwangula. Kati gwe buli yosuula eri okutya manyirawo nti ogenda kuwangula naye buli bw'obeera awo n'ogamba nze elooni sijja gitwala eyo business sijja gikola ekyo bwe nakikola nyinza okufiirirwamu ssente zange. Ebintu ebyo bisala kati gy'okoma okubeera nga tokoze kye twaliise strategic planning nga tokoze risk management ojja kumalirizanga nga okutya kukufuze. Waliwo omu ku bantu betusingira ddala okunyumirwa ye Barack Obama. Barack Obama yawandiika ekitabo kye kye bayita Audacity of Hope. Audacity mu luzungu kitegeeza obuvumu. Hope ly'essuubi. Okwanganga ekintu kyonna ekikujjidde n'obuvumu ate ng'olina essuubi nti tewali kigenda kikulemesa ekyo kyokka kiba kikumala oba ojja kukola oba ojja kuwangula. Naye abasinga obungi batandika okuyingirira ebintu nga tebalina kye tuyita audacity, tebalina buvumu, you don't want to pay the price. Beera waawo ogambe nti nze bwe naabeera wakukola kintu kino nyina bwe mbawa kutandika business eno neetaaga strategic planning structures. Kisooka nyina ebigendererwa ebirungi, nyina vision oba kye bayita big picture. Vision ye kukeeza ku makya n'ozuukuka ssaawa 10 eza Chris zaazuukuka buli lunaku. Eri automatic nookera ku makya nze zigenda okuwera nze kati nno gwebaka 10 simanyi weweebaka nenze neebaka ssaawa nga 8 nenzuukuka ssaawa 10 kubanga at my table abantu ba logical motivators abagala research tuba tuli mu kubakolera work. Kati obudde obwo vision eya logical motivators. By the way muku vision ya logical motivators alabika teyagikugamba twagala buli muntu yenna nga mugagga ng'asobola okuyingiza akakadde mu nsawo. Era nsekerera nnyo abo abalowooza nti tuli bamu ku baavu. Nze business ezange zennyina bwe nzikuleetera oba tozikola kitozisobola. Naye ekimu ku bye tulina okuba nga tumanyi you must confront the fear. Luubirira okukola ki lumba okutyakwo. Ebimu ku bizibu ebiriwo nabadde ngamba Chris tinze nalinga sagala mazzi era nga mpulirira ddala nga ngatya. Naye olunaku lumu lwakya ne ngamba abantu nga mpulira bagenda nnyo ku mazzi bagenda ne babeera ne ssente ze bakola. Ne ngamba let me confront my fears. Ne ngenda ku nnyanja n'engula eryato erisooka n'engula eryokubiri n'engula eryokusatu era obulamu bw'amazzi n'obwennyanja. For me I don't know everything but I do everything. Si buli kimu nti nkimanyi naye ekintu kyonna ekiyitibwamu ssente nkikola. Kati gwali eyo nyinayo amaato gange nga 3-4 gasobola okundeetera ebimu ku byennyanja byolya. Nyina entertainment centers bano disco okumanya nti olina baagala wona asooka ayiseeyo kamera ebitalina gundi. Nyina entertainment centers ezikwata nga mu 23. Ndi musuubuzi amene business. Nyina bwe twogera ku kyetuyita business quadrant waliwo self-employed gundi omuntu wa employee oli mukozi oba small business olinayo ka business ko
oyina business mind gyotambula nayo, oli investor. Nze eyo yonna quadrant ngwayo ntuddayo wali nti nze kimu ku kintu kye nasalawo okugamba nti nkiconfrontinga. Abantu nga babagamba nti tova mu busomesa, tova mu bukozi, nze ndi mukozi. Ate ayina small businesses, ayina businesses yet I'm investing. Bw'okitegeera. So confront your fears. Kera ku makya nze nali mbaddeko n'omulimu ogwa government nga nfuna ssente nnyingi. I dropped the job. Nga issue eriwo nga ndaba okukola mulimu gwa government gunteddemu okutya buli lunaku nkeerera kutya bakama bange. Nengamba let me drop the job. So fear, the best way to manage life is to confront your fears, then create a no fear zone. Thank you. Wetekeko olugo olutakiriza olukomera olutakukiriza kutiisibwa na kukangibwa naddala mu bya business. Omuntu wagamba nti nno ngenda kuloga mutunuulire bwoti kuba okera kumatya otya nongamba mu business timboze ojja kundoga mu business with my strategic mind kwene engala byange gyenyina engala bitasobola gikola ki tosobola kundowozesa nti ogenda kundoga. Twayanzege tutuse ku nkomero ya program yaffe. Chris, in less than a minute akataleke katuwunzike. Akatalekeka ebifo ebisinga okubeera ekifo the wealthiest place on this planet okimanyi? Gezaako oteebereze. Mpaayo okwo yebula naawe leka kumala maanyi. What is the most wealthiest place on this planet? Golowooza kiririddawo kiri mu nsi eki? Gezaako tekiri Dubai olowooza oba kiri US? Simanyi. Ekifo ekisinga okubeeramu obugagga obutabeerangawo mu bulamu bw'abantu ba bulijjo ye cemetery oba gye bayita graveyard. Lwaki? Eyeri ebitabo ebitawandiikiddwa olw'okubanga oyo omwana yakulira mu maka maama nga si yamuzaala. Cemetery yewali abasomesa abatatusomesezza. Cemetery yewali ba engineer abatalina kye bakoze wadde. Cemetery yewali ba inventors abatayinventinga kintu kyonna. Mu cemetery yewali ziwolokoso digest oba mugoba nsolo ezitaavaayo. Mu cemetery yewali ziwolokoso extra mugoba byafaayo ezitajja. Ekyo kyekifo ekisingamu obugagga. Naye ng'omanye ekyabalemesa abantu abo okubako ne kye bakola. Kati nze omuntu akimanyi nti ntyanteekwa okufa nveewo ŋŋende. Kiki ekinnemesa okukola ekintu kyennyina okukola mu bulamu? Tewali, era nze nkisiba nkigamba abantu mu kamera, tewaliwo kintu kyonna mu bulamu bwansi eno kisobola kunnemesa kutuukiriza birooto byange. Ekyo oba olimba. Kebe gavumenti, kegabe magye, kabe mukyala, kabe wolokoso, kabe bizinensi, kebe ekonomi ekola obubi, nze mba nteekwa buteekwa okukola ekintu kye nteekwa okukola ki? Kubanga okutya okwo kwe nkugambye okw'emirundi emikaaga, okw'emirundi omukaaga nkuli waggulu. Ate ekyokubanga nti totya, tolowooza nti obulamu bugenda kukubeerera bwangu nnyo. Ewaka bagenda twalawo. Ekyo nkigamba bajja twalawo. Oba oyagala oba toyagala. Emmotoka yo ng'okola bulungi bwansi. Mulimu bano abantu ba Mr. Nice Guy. Agenda akole bulungi, muntu mulungi nnyo, akola bulungi eri ekyalo kimwagala, ogenza kuyamba mukadde motoka ogirese togigadde, bajja gitwala. Omwana bamutwale. Oba wakawo bono oba batwalewo oba banka ekutwaleko ebibyo naye bw'obanga wawangula okutya okw'emirundi omukaaga okwo kwe nayogeddeko okw'okutya okwavuwala okw'okutya okulwala okw'okutya okufiirwa omwagalwawo oba omuntu gw'osinga okwagala okuvaako okw'okutya emyaka egyo egy'obukadde n'okw'okutya okubanga nti ogenda kufa koowangula ebyo ogenda kugamba abantu bano abakukola obubi nti mumpe ekikopo ky'obutwa nkinywe kubanga okwo kwe kuyitibwa kwange era kyova olaba tukubiriza abantu bonna ye bracket mukasa gwamaze okusubscribinga n'oba ng'olaba programu eno bino ebigambo bibyo ekikulemesezza okubeera omuntu gw'owalootako okubeera ng'okyali muto kubanga munnange abaana bano abato balaba kati gwe mutabani waakusinga okuloota mutabani waasobola okukwata omusota mu mannyo kubanga ye era nze ebiseera ebisinga ngenda nembeera mu jjaamu bwenti nga tuvuga tugeze kati tuli ku Entebbe Road muli ku roofing zaawo omusajja n'alyoka akuyisaako enzirusi
kyokka jjukira nti emmotoka eziva Entebbe ezidde e Kampala akakubo kaki kafunda naye omusajja najja akutema n'ogamba ono kyokka ate nga maaso alengera n'abasirikale abantu abo balaba abavuga emmotoka ekikulu ekyo be bantu abagaggawala ye ebiri mu maaso wadde akimanyi basirikale naye akimanyi tebalina control over his life. Sigambye nti mpagira okuvuga obubi sigambye nti mpagira abantu abavuga recklessly ekyo sikiwagira era nze ndi muntu agoberera amateeka atagenda kutema agenda okugoberera emirembe nenze ate sirina busobozi bumala bugaana abantu bakikula ekyo kubeerawo mu Uganda sikubanga sinze Katonda era obeera oli awo omuntu kantu katono nnyo gwolowooza lwaki Ibra ebiseera ebisinga buli lwe mufuna ekintu nga kibine mukifuna bangi abantu abasinga bagamba era kale kasita ffenna tetufunye ne Ibra tafunye ne Dr. Bale tafunyeemu n'abeera mu comfort zone bw'ofuna ne sifuna oba Dr. Bale n'afuna ffe ababiri ne tutafuna abantu emitima gisituka n'abuuza Dr. Bale lwaki yafunye nze ne Ibra ne tutakola ki kyova olaba nti naye mu kusoma okwa bulijjo kano ke kasembayo kitange nsobole okuwunzika oyo yansomesaako kino njagala kyogerera mu kamera mbadde sifunanga mukisa gukyogera oyo musomesa wange ne twali ba mukwano era tubadde ba mukwano okuva lwe yatandika okunsomesa paka olwaleero ate ne tutandika okukola ffenna lwaki nsobodde okukuuma omukwano guno sikakasa nti mu bulamu bwe nnyina olunaku lwe nali munyoomyeko mumanyi nti alina potentials ze ate amagezi ge ngakozesa mu byange n'agange n'agatwala naye ekintu ekikyasinze okunnuma mu kusoma kwange kwonna njagala kyogera lwaleero mu kamera basomesa mmwe mwakola bubi nnyo tukubira okukoppa ekintu ekyo mwakitukubira naye ate nga kyekintu ekitambuza obulamu tewaliwo kintu kyonna kikoleddwa mu bulamu nga kikukoppa era nze singa naalibadde muwagizi wa bintu byonna naalibadde mpagidde nnyo omuntu asobola okukoppa ekintu n'akikola bulungi njagala kubuuza taata twasomanga ne mutuwa papers ne muzituteeraawo ne mututeekako amaaso amakambwe omuntu n'abeeraawo mu maaso nakkanulira amaaso n'abeera bw'ati nga takukkiriza kubaako bw'omagamaga Ibra Kero mu kasalo yakeera naggulawo Wolokoso Digest mugoba nsonga abaagitandika baali 10 tetubavumirira ate tetubakolimira ate tetubogerera bubi tubaagaliza birungi byerere bye bakola mukama abasasire bitambule kubanga okukopa is a fact of life. Very true. Omusajja yamala n'akola essimu owa iPhone n'agikoppa owa iPhone n'akola essimu owa Microsoft gyakoppa omuntu yakola computer IBM n'omuntu omulala akola Dell gyakoppa n'omuntu omulala gyakoppa okukoppa is a fact of life oba olagawa ekyo kirina okubaawo era mu abantu abatutiisa okukoppa muleme kukuba abaana baffe nga bali mu masomero era nze omusomesa akwata ku mutabani wange nti yakoppye nja kujjanfe naawe Extra Digest nga kotadde ne business mind tugenda kubanga tusukawo nakko lwaleero Ibra K Mukasa ge manya gange tubadde tutunulira fear in line of business era nga tubadde n'abakugu okuli Dr. Bale Benjamin nga kotadde n'omwami Chris Lule Ibra K Mukasa ge manya gange Large upon yourself Idris Lukwago Daniel Mugoya nga kotadde ne Tones Nabulya tukwatagane olunaku lwa Sunday era nga mbagamba nti mubeere bulungi omukama abakume assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh see you next time on Sunday same show same people.